This is Desperate TV, your cyberspace. Mukama feva zibwe olunaku olwaleero lunaku lwakuna nga bulijjo tuyigiriza mu Uganda. Kansubire mu mpulira bulungi abali eyo. Amina. Yesu yebazibwe. Amina. Musumba Sam twebaza nnyo olw'ekigambo ky'obadde oyigiriza okubeera nga tujjukira ebyawandiikibwa kubanga ebyawandiikibwa bye byogera gye tuli. Kati nga tetunaakutandika abooluganda mbadde mbasaba muggyeyo bayibuli zammwe nga musumbeera bw'ayogedde nti tulina okubeera ne bayibuli zaffe tuzisome tutegeere. Tugenda kusharinga ekigambo kya Katonda eri abantu abalala bonna. Yita ku mikwano gyo, yita ab'eŋŋanda bo, yita mikwano gyo banneyiba bajja okuwulira ekigambo kya Katonda. Bannange ebbanga ly'omala ebweru ng'okola ebintu byonna ng'ate buno obulamu bwe twogerako bw'ogenda okubeeramu 24/7 kikulu nnyo. Bw'otunulamu omwaka gwo guno ogenda kuggwako time eruwa gy'owadde Katonda. Amiina. Kirowoozeeko. Leero tugenda kweyongerayo mu kuyigiriza. Okuyigiriza kwe tukyalimu kwe kutegeera endagaano enkadde n'empya okuyita mu Kristo. Amiina. Kubanga bw'onoomala ogitegeera kigenda kukuwa ggwe okwetegeera kiki ky'oli mu Kristo n'okubeera nti bw'osoma ebyawandiikibwa bino, bw'osoma ebitabo bino okumanya enkolagana eyaliwo mu ndagaano enkadde n'enkolagana eriwo kati mu ndagaano empya. Okulaba biki ebyaliwo mu ndagaano enkadde na biki ebiriwo mu ndagaano empya. Kitwala ggwe kwewaayo, bwe weewaayo n'oteekamu time okulaba nti oyiga ebintu bino. Ebyo bye tugenda okusomesako olwaleero, naye olina okubeera n'ekitabo kyo kubanga tugenda kuleeta ebyawandiikibwa ebiwerako. Olina okuwandiika notes. Omwana bw'agenda mu ssomero okusoma awandiika notes nti bw'oddayo ebintu ebyo bikuyamba. Tuwandiika notes wano gye tusomera ku masomo gano amasomo ge tubaleetera. Tugenda ne tumala okusoma ne tudda ne tusomesa kubanga Mukama atuwadde obuweereza obw'okusomesa abantu abalala batannategeera. Leero tugenda kuyiga okutegeera endagaano enkadde. Eno paati ya kusatu. Endagaano enkadde n'empya okuyita mu Kristo. Tubadde tujja tuyiga ekintu kino okumala ebbanga naye nga twagala tukitegeere kuba gwe bw'onaamala okitegeera nga nange nga bwe nakitegeera mwana wa kitange ojja genda okwebuuza ebibuuzo ebimu ebibuuzo bigenda biggwawo. Abatandika naffe ku cyberspace abamu ebibuuzo babifuna olw'okuba tukozesa bategedde kiki kye bali kwezuula. Leero tugenda kutandika n'ekyawandiikibwa naye nga tetunnatandika katusabe. Taata twagala okwebaza olunaku olwaleero lw'otuwadde okujja mu masekkatigo okusoma ekigambo kya Katonda n'okiyigiriza. Olwaleero omwoyo waali mu ffe ate ogenda kutwongera okutubikkulira okumanya ekigambo kino kye tuyigiriza, okumanya endagaano enkadde n'empya, enkolagana eyaliwo, biki bye tulina okukkirizaamu ne biki ebyali ebisuubizo n'ebisiikirize nga byawandiikibwa eri ab'endagaano enkadde naye ffe nga byatuwandiikibwa tubimanye. Twebaza Taata buli kinoomu agenda okulogingibwa kuno ku mukutu guno afune okubikkulirwa okwo n'okutegeera. Abo abatannaba kukkiriza bakukkirize okuwulira mu kigambo kino kye banaawulira okuyita mu linnya ly'Omwana w'omu Yesu Kristo Mukama waffe buli omu n'agamba nti amiina. Abooluganda bali ku Facebook, YouTube, Twitter njagala obbaaniriza nate nga tubayita okuyiga ekigambo kye tugenda okwogerako olunaku olwaleero okutegeera endagaano enkadde n'empya okuyita mu Yesu Kristo. Magambye tugenda kuleeta ebyawandiikibwa ebiwerako kati kiri eri ggwe okubiwandiika wansi ofune akaseera akaddayo okubisoma. Tugenda kusooka n'ekyawandiikibwa ekiri mu Timoseewo ekyokubiri
essula 3 okuva ku nnyo lw'15 paka ku lw'17. Ngenda kusoma mu lulimi Oluganda. Era ng'okuva mu buto wamanyanga ebyawandiikibwa ebitukuvu. Ebyawandiikibwa biki? Bitukuvu, ebiyinza okukugeziwaza okuyingira mu bulokovu. Ebyawandiikibwa ebitukuvu bikugeziwaza okukola ki? Okuyingira mu bulokovu olw'okukkiriza okuli mu ki? Mu Kristo Yesu. Muwulidde? Olw'okukkiriza olina kubeera ng'okkiriza mu Kristo nti buli kyawandiikibwa olwo lwa 16 kirina okuluŋŋamya kwa Katonda era kigasa olw'okuyigirizanga. Kirina okuluŋŋamya, kigasa olw'okuyigirizanga, olw'okunenya, olw'okutereezanga. Ebintu bye byonna bikulu eri omukkiriza oyo amaze okukkiriza Kristo, olw'okubuulira okuli mu butukuvu. Kati olw'17 muluwulire bulungi nti omuntu wa Katonda alemenga okubulwa kyonna kyonna ng'alina ddala byonna olwa buli mulimu omulungi. Kati ekitegeeza nti Yesu n'abawandiisi mu bbaluwa z'abatume baakwotinganga ne bannyonnyola bino bye baawandiikanga okuva mu ndagaano enkadde nga biggumiza ebyo byonna ebiri mu Bayibuli nti byaluŋŋamizibwa Katonda. Naye ki ekitwetaagisa? Ekitwetaagisa ffe kwe kuddayo okusoma, tusobole okusoma twawule nti kino kyawandiikibwa mu ndagaano enkadde naye baali bakiwandiikira bajju naye nga bakiwandiikira ffe tukitegeere, okuyiga tukiyige. Amiina. Kaakati bwe tutunulamu wano, kiki ekitwetaagisa okuyiga oba okusoma? Nsonga ki enkulu? Era kiki lwaki tulina okutegeera endagaano enkadde eno? Tulina okugitegeera? Tulina okutegeera endagaano enkadde. Pawulo agambye wano we tusomye nti kitugasa ffe. Kitugasa kino ekigambo kye tusoma wano mu kigambo ky'Oluyunaani bakigambye nti ophilimos. Kitegeeza kitugasa okusoma ebyawandiikibwa bino tubitegeere nti era kanzire ku lw'16 buli kyawandiikibwa kirina okuluŋŋamya kwa Katonda era kigasa olw'okuyigiriza, olw'okunenya, olw'okutereezanga, olw'okubuulira okuli mu butukuvu. Nti ebyo byonna byolabye bye kitugasaamu olw'okubuulira okuli mu butukuvu. Wano bagamba reproof for evidence, nti endowooza yo ebeere ng'ekyusibwa, obeere ng'etegeerezebwa olw'okuyingira okuli mu butukuvu. Gwe bw'omala okutegeera n'otegeera enjigiriza, n'osomesebwa, n'otegeera okunenya, n'otegeera okutereezanga, n'okuyingira mu butukuvu, kiba kitegeeza nti ogenda kukyusa endowooza yo bw'olowooza. Kubanga kino kye kisumuluzo eri obulamu bw'Omukristaayo. Kutegeera kiki ekyatuwandiikirwa ffe. Ebyawandiikibwa bw'obinnyonnyola mu bukyamu, amazima gaago gabula. Buli lw'ojja eri ebyawandiikibwa n'obivuunula obubi, kitegeeza amazima gagenda kubula. Okunnyonnyola ebyawandiikibwa obubi kireeta omuntu okutegeera ebyawandiikibwa obubi, ne kitegeeza nti n'ebyogenda okukola bigenda kuba bikyamu.
buli lw'onnyonnyola ebyawandiikibwa obukyamu kati omulamwa gw'okusoma okutegeera ebyawandiikibwa bino tusobole okubivuunula mu mazima gaabwo mu bituufu bwabyo. Buli lw'osoma ebyawandiikibwa bino n'otabinnyonnyola mu butuufu kitegeeza bonna abakuwuliriza n'abakugoberera bagenda bifuna buki mu bukyamu. Kyova olaba nti waliwo obuzibu bunene nnyo obuliwo mu mubiri gwa Kristo eri ensi yonna, nti tulemeddwa okuvaayo okuleetamu okuggyayo obukugu obumala okukozesebwa okunnyonnyola ebyawandiikibwa mu butuufu bwabwo. Kyova olaba nti abasomi ba Bayibuli abagenze okukuguka mu kusoma Bayibuli tebasoma Bayibuli yokka, bayina ebitabo ebirala bye basoma okusobola okuleeta nti ebyawandiikibwa n'ebigambo ebiwandiikiddwa babiggyayo mu bukugu bwabyo. Naye buli lw'otaleeta byawandiikibwa bino kuvayo mu kutegeera kwabyo n'empandiika yaabwo kiba kireeta omubiri gwa Kristo okubeera nti tegugenda kutegeera ekyo kyekyabuwandiikibwa. Kyekiva kitwala ggwe asome ebyawandiikibwa obisome nga naawe weegendereza. Kikutwala okusoma ebyawandiikibwa n'obwegendereza. Jjukira nti kino ekitabo Bayibuli tewakigula buguzi n'otandika kukisoma. Amiina. Ekitabo kino wakigula nga kiriko engeri gy'oyina okukisoma n'engeri gy'oyina okukivuunulamu. Ensonga lwaki? Nti buli lw'okivuunula obubi oba ogenda okubuuza bw'okivuunulira. Kati mu kitabo kino mulimu ebyawandiikibwa ebimu oba ebigambo ebimu bye baakozesa, nga ebigambo ebyo byakozesebwa eri omulembe gye baaguwandiikirwamu. Kati nga bw'obikozesa mu mulembe guno kiba kijja kutwala okunnyonnyola eri abali mu mulembe ogwo okusobola okutegeera ekigambo ekyo ky'oyogedde bakimanye. Abakatwegattako ku mukutu gwaffe twogera ku okutegeera endagaano enkadde n'empya okuyita mwani mu Yesu Kristo. Obadde ogeza okunnyonnyola kyogezaako okunnyonnyola eri abooluganda nti Bayibuli eno si kitabo butabo kyosobola okuggyayo n'osoma, but ekitabo kino oteekwa okuba nga olina tools ezikireeta nti okusoma okukitegeera oba okukivuunula. Yensonga lwaki kintu kikulu nnyo okuba nti ebyawandiikibwa bino binnyonnyolwa mu butuufu bwabyo. Amiina. Ekyo kyobadde ogezaako kyembadde ngezaako okunnyonnyola ngoga nti mu biro mwe baakiwandiikira kirina olulimi ng'ebigambo ebyo ebyakozesebwa mu biro ebyo bw'obireeta mu mulembe guno biyinza obutajjaayo obutategeerekekwa bulungi. Ate nga n'abavuunula jjukira nti baakiwandiika mu lulimi Oluyonaani ne mu lulimi Olwebbulaniya. Kati abavuunula mu biro ebyo okuzza mu biro ebyo nga katugamba olulimi Oluzungu. Olulimi Oluzungu lugambibwa nti lugenda lukola lubadde luto naye lugenda lukola. Era ennimi endala zonna bwe zigenda zikola kizikola. Nti naye mu kuwandiika Bayibuli mu biro ebyo bye baawandiika baagiwandiikira mu Luyonaani ne muki ne mu Lwebbulaniya. Kaakati abavuunula bavuunula okusinziira ku bigambo ebyakozesebwanga
mu biro ebyo kati bw'obituusa ku biro by'olwaleero bibeera bikalwa mu kyekiva kyetaagisa okunnyonnyola ki kye baali bategeeza omuwandiisi wa bayibuli ki kye yali ategeeza mu biro ebyo era n'omulembe ogwo ki kyali kigugambibwa y'ensonga lwaki yeetaagisibwa okubeera nti onnyonnyolwa nti ogende okusomesa oba ogende okusoma ng'otegeera ki kye baali bagamba kubanga bw'ogisoma obusomi teringa bitabo birala ng'ebya zinunula kisumuluzo zinunula omunaku bayibuli teringa bwetyo olina okugisomera mu kuwandiika kwayo okutegeera omuwandiisi kiki aleeta okutegeeza kati kankugereze waliwo ebigambo ebikozesebwa kati nga ekigambo nti mu luzungu bakigamba batya a train cats and dogs kitegeeza nti enkuba yatonnya nnyingi nnyo otyo tekitegeeza nti yaleeta kapa n'embwa naye kakati yenjogere kati bw'oba tonnyonnyodde ng'evanjo asobola kuba nga takikola ki takitegeera kiki kye twogerako kati kye kiva kitwala omuntu asukkulumye mu kusoma bayibuli eno nannyonnyola tugambye nti oluzungu lukula mulimu kati mu ndagaano mu bayibuli mu KJV ebigambo byekozesa where thou cometh my brethren okitegeera he took her to wife kati ebigambo ng'ebyo bikozesebwa mu bayibuli muno kati oyinza okugamba nti naye bano tensezi zaabwe ze bakozesa mu kuwandiika bayibuli naye nga abavuunuzi bwe batyo bwe bawandiika according to kwe bawandiikira ate gwe tulimu kiba kitwala omuntu okuba nti ki kye baali bategeeza okusobola okuba nti annyonnyolwa okumanya ki omuwandiisi kye yali ayogera biro ebyo we byawandiikibwa kati kyekiva kikutwala gwe bw'oba osoma bayibuli ogenderere bw'oba olina obudde ddayo osome ogendeko mu bitabo ebirala osobole okufuna obutuufu oba osomesebwe osobole okulaba ekyo kiki bayibuli kyeyogera eri ggwe si ggwe okwogera eri bayibuli waliwo ekyawandiikibwa ekirala kiri mu Ngero essuula 10 olunya olw'omusanvu nti ekijjukizo ky'omutuukirivu kirina omukisa ekijjukizo ky'omutuukirivu mwali muwuliddeko nga bakikozesa bwe tusoma ebyawandiikibwa ne tutabitegeera tubinnyonnyola bulala bwe bali nnyo bwe tubinnyonnyola bulala era n'enkola yaabyo okupracticinga enkola yaabyo naye ebeera ndala ebankyamu kituufu kyakyo kikyo kyoleeta nti ebyawandiikibwa bw'obisoma oteekwa okumanya kirina amakulu kyalina amakulu oba kitegeeza ki obutamala gakisoma n'okitwala nga bw'okirabye oba gwe n'oteekamu endowooza otyo kati bw'otunuulira ekyawandiikibwa ekyo kyali kyogera bwogezi ku ki nti omuntu afudde nga mutuukirivu bwe mumujjukira we bali nnyo wa mukisa mu biro ebyo naye kati tulabye emirundi ngi omukisa gwe tutegeeza bayibuli gweyogerako kwe kuba ekyomugaso mu community gye yali famire eri abantu beyakwatako kati ebyo byonna bye tuleeta ebyokulabirako tubireeta kuyiga na kumanya kiki omuntu ng'asoma bayibuli eno byalina okwegendereza byalina okutunuulira okulaba nti bw'osoma olina okufuna okubikkulirwa ane gwe tubikkulirwa Kristo bwe tusoma bayibuli eno amiina era bw'otunula obulungi okulaba waliwo ekyawandiikibwa ekirala kyenjagala okuleeta kyakulabirako ekyawandiikibwa ekirala kiri mu Bakolisi ekisooka essuula 2 olunya olw'16 kigamba naye ffe tulina okulowooza kwa Kristo kati ogenda n'osanga abantu abamu
nga bagamba nti nze nnina okulowooza kwa Kristo oba kaŋŋambe nti omwana ali mu ssomero agenda kukola bibuuzo nina endowooza ya Kristo sijja na kusoma bitabo kati oyo ekyawandiikibwa aba akifunye bubi aba takitegedde kiki kyekitegeeza. Amiina. Ekyawandiikibwa oba okifunye mu bubi era abantu bangi bakikozesa nnyo ganze nina endowooza ya Kristo ekyo nja kikola ki nja kikola. Endowooza ya Kristo kiki kyetegeeza wano kutegeera Katonda. Amiina. Kutegeera Katonda kyaba ategeeza wano fe abakkiriza tutegeera Katonda okuyita mu byawandiikibwa. Kyekyo kitegeeza endowooza ya Kristo. Tosobola kugamba nti nze nina endowooza ya Kristo sijja kusoma exams ngenda kuziyita buyisi. Ogenda kugwa kubanga tewasoma. Amiina. Kyekiva kikutwala gwe omukkiriza okusoma ebyawandiikibwa bino mu mpandiika gye baabiwandiikibwamu okusobola okutegeera okumanya ono Kristo abikkirira gye tuli. Amiina. Naye bw'osoma ekyawandiikibwa olina okusoma pretext, context ne posttext osobola okutegeera. Mu Luganda osooka n'osoma pretext verse esooka waggulu olunyiriri olusooka waggulu n'oluddako olwokubiri n'olwokusatu bwe kiba kyetaagisa osome essuula yonna. Kiri beta okusoma essuula yonna gw'osobola okutegeera. Amiina. Okutegeera kwaffe ebyawandiikibwa bino kuyina okuyita mu kitangaala kya Kristo. Era bwe tutunuulira ebyawandiikibwa bino bwe tubiraba tulaba ani? Tulaba Kristo. Tetubiraba kuyita mu byafaayo. Tetubiraba kuyita wano mu bino ebiwandiikiddwa mu bintu ebiriwo. Tetubiraba kuyita mu kunnyonnyola kwa sayansi. Nedda. Tulaba ebyawandiikibwa mu kitangaala kya Kristo. Bannange ebintu bino byonna byetaagisa okumanya. Bw'oba oyagala kumanya Kristo gwe wakkiriza byetaagisa. Kyetuva tujja okusomesa okumanya endagaano enkadde n'empya okuyita mu Kristo. Era bwe tutunula ebyawandiikibwa tubiraba okuyita mu kitangaala kya Kristo ne bituwa okubikkulirwa Katonda Kristo. Okubikkulirwa ani? Katonda Kristo. Kyekyo ensonga. So okukkatiriza kwekyo nti okutegeera kwaffe okw'ebyawandiikibwa mu Bayibuli kulina okuba nga kuli mu kitangaala kya Kristo. Era ng'ebyawandiikibwa bino tubiraba okuyita mu Kristo so si mu bintu byonna ebirala. Era nga bw'ogambye nti tetulina birabira mu byafaayo, tetulina birabira mu data, tetulina birabira mu bannassaayansi engeri bo gye bannyonnyola. Si mwe tulina okulabira ebyawandiikibwa. Wabula okulaba kwaffe kulina kubeera mu byawandiikibwa. Mu Kristo olwo gwe tulaga mu byawandiikibwa. Era mu kitangaala ekyabyawandiikibwa bwe tulabira Kristo. Kubanga kwe kubikkulirwa kwa Katonda, kwe kubikkula kwa Katonda ye Kristo. Bwe tutunuulira bulungi bwetiti tetusobola kulaba byawandiikibwa tuganye okulaba ebyawandiikibwa okumanya Katonda okuyita mu ngeri ez'enjawulo. Katonda engeri yokka ey'omumanya eri emu. Tumumanyira mwani? Mu Kristo. Kristo gwe mubiri gw'okubikkula Katonda. Gwe mubiri gw'okutegeera Katonda. Bw'oba oyagala okumanya Katonda olina okumanya Kristo. Amiina. Bw'oba totegedde Kristo kitegeeza togenda kutegeera Katonda. Bw'oba totegedde ani? Kristo togenda kutegeera Katonda. Mu Luzungu bagamba if you miss, bw'omisinga Kristo oba omisinze Katonda. Kubanga Kristo gwe mubiri ogubikkula Katonda.
tulabye emirundi mingi tubadde tulaba baziyita batya mu Luganda ensobi ezibaddewo engeri y'okunnyonnyolamu mu mubiri. Okay, obadde olina kyagala okwogera. Emirundi mingi tulabye oba tulaba omubiri gwa Kristo nga gulina engeri gye guleeseemu ebintu ebitakwatagana bulungi nakunnyonnyola ndagaano nkadde n'empya iya ngeri y'okulaga omubiri gwa Kristo guno okuva mu ndagaano enkadde n'empya okwawula ya tusobole okuba nti tufuna okutegeera ng'abakkiriza kino kye twakkiriza okusobola okuba nti tutambulira mu buwanguzi bw'ekyo oba omuntu ono gwe twakkiriza obuwanguzi mwe yatuwanguriza naye ekyo kiva mu kubanga omuntu asomeseddwa oba afuna okutegeera oba okubikkulirwa kyobadde onnyonnyola ekya Katonda nti Kristo gwe mubiri gwa Katonda otyo ogulaga obwa Katonda bw'osoma ebyawandiikibwa bino n'otalaba Kristo oba tolabye Katonda weebale nnyo kubanga ye yatulaga obwa Katonda ensonga lwaki tuyiga tuli mu kuyiga okwawula okw'endagaano enkadde n'empya mu Kristo. Kyova olaba nti buli lwolemwa okutegeera ebigambo bino oba bw'obisoma mu bikyamu kitegeeza nti ogenda bitandika obipracticinga obikola mu bukyamu. Omutume Pawulo awandiikidde mutabani we Timoseewo mu Timoseewo essula 3:15 n'amugamba nti ekyokubiri essula 3:15 nti okuva mu buto wamanyanga ebyawandiikibwa ebitukuvu ebyawandiikibwa bitukuvu ebiyinza okukugeziwaza okuyingira mu bulokovu olw'okuba nti yali asoma ebyo ate tubadde tujja tuyigiriza nti Timoseewo we yawandiikira wano Pawulo we yawandiikira bino Timoseewo ekyokubiri tekyaliwo yabijjawa mu ndagaano nkadde kati ebyo byonna bw'oba tobimanyi bye tubadde tuyiga ebyawandiikibwa kiba kitegeeza ye lubereberye paka ku Malaki ndiikibwa newankubadde mu Luganda kiringa ekifaanagana mu Luzungu scriptures. So kati Timoseewo Pawulo we yali amugambira nti era okuva mu buto bwo wamanyanga ebyawandiikibwa ebitukuvu ebiyinza okukugeziwaza okuyingira mu bulokovu yali ategeeza okuva ku ki ku lubereberye Malaki nti yali akola ki yali ng'abisoma ebyo byasoma bye bireeta okukola ki okuyingira okugeziwaza okuyingira mu bulokozi olw'okukkiriza okuli mu Kristo. So omuntu okumanya n'okugeziwalira mu byawandiikibwa bino ateekwa okuba nti akkiriza Kristo. Bw'amala okukkiriza Kristo nga Timoseewo bwe yali n'asoma ebyawandiikibwa bino bimuleeta okugeziwala okumuyingiza mu buki mu bulokozi. Bannange bino bye twogerako olwaleero twogera ku bulokozi bwe twogerako naye weetaaga obisoma obitegeera. Kati omulamwa ogwa Bayibuli kwe kutubikkulira ani Kristo. Kikulu nnyo olw'ensonga eno lwaki tusoma kubanga bw'oba tosomye kutegeera osobola okubulira mu stories zino ze bawandiikira oba ebiriwo mu Bayibuli. Manya muno mulimu ababbi, mulimu entalo ezaali mu Isirayiri, mulimu Goliathi Dawudi okuba Goliathi, naye ebyo byonna bisobola okukubuuza n'otalaba Kristo. Naye kyekiva kikutwala kye twayogedde wali nti mu Luzungu kye bagamba rightly divide, okwawula ng'osoma. Amiina. Era ebyawandiikibwa bino ebiyinza okugeziwaza webale nnyo okuyingira mu bulokozi
era okulaga ekitangaala ky'obulokozi mu kukkiriza ekyo ekiri mu Yesu Kristo nti fokasi yaffe yonna ey'ekitabo kino ekya Bayibuli kwe kubikkulwa kwa Kristo kwe Kristo okuba nti abikkuliddwa okuba nti omutegeera kyomukkiriza kimugwanira okukola ki okumanya omuntu ono gwe yakkiriza amiina ki kye yakola mu ye neki kyakola mu ye neki kyayinza okukola okuyita mu ye amiina kati waliwo wano ekyawandiikibwa oluusi tugenda ne tuteeka essira ku byawandiikibwa ebimu kati ng'ekyawandiikibwa ekiri mu ngero essuula 22 olunywa olwa 28 ku stories oba ebiriwo ebyafaayo mu Bayibuli otyo osobola okuva ku mulamwa naye ng'ate byonna byawandiikibwa ffe tusobole okuba nti tutegeera ebyaliwo webale nnyo okutegeera gye nvudde waffe ow'obulokozi webale nnyo kubanga ekitabo kikwatagana ku bulokozi kino ekitabo kikwatagana ku bulokozi ate bwe tuba tubikkulirwa ani Kristo badde njala kusoma ekyawandiikibwa ekiri mu ngero essula 22 olunywa olwa 28 tojululanga kabonero kansalo akedda bajjajjaabo ke baasimba owulidde ekyawandiikibwa ekyo abantu abamu baagala okufuna okubikkulirwa mu ekyo ekyawandiikibwa naye bw'ogenda okukisoma tekiriiko okubikkulirwa nnyo kyali kigaana bugaanyi butaawula amiina kyekyali kyokka tekiri mu kubikkulirwa kunene kyova olaba nti buli lw'osoma ebyawandiikibwa bino njagala onoonyeemu Kristo otunuulire ng'onoonya ki ng'onoonya Kristo ffe kati ekyo tosobola kikozesa kufuuka mulamwa gwa kuyigiririzaako tojjululanga n'okiteeka ne kifuuka omutwe nedda nedda olina okutegeera bw'oba osoma ebyawandiikibwa bino kati ekitegeeza nti ki mu kusoma ebyawandiikibwa bino tulina okumanya omulamwa gwabyo kwe kutulagaani Kristo kikulu nnyo okubeera nti tojja kusoma Bayibuli eno obulire mu ngero ezaalimu oba n'ogenda n'osoma ng'Abayisirayiri bwe baakuba abaana baaki Abafirisuuti n'obulira awo gwe n'otwala sitole yakuba abaana ba Firisuuti naye njagala olabe behind kiki kyekyali kiraga twagala tulabe Yesu amiina tosoma ng'asoma zinunula omunaku eno Bayibuli yawandiikirwa mu ngeri gye tulina ogisomamu tugitegeere mulimu ebigambo nga byawandiikibwa bwa Luzungu naye nga tebitegeeza Luzungu kyekyo lwaki abasomi abayigiriza ba Bayibuli abamu baddayo ne badda mu lulimi lwe baawandiikibwa mu Bayibuli Oluyonaani n'Olwebbulaniya basobole okutuleetera okutegeera amiina si kitabo kya byewuunyo si kitabo kya bagiyita batya byafaayo newankubadde ebyafaayo byalimu mu Bayibuli muno kyekituva kitwala okwegendereza oluusi tukwata Bayibuli eno ne tutandika ogijjamu prayer points ebyokusabirwako naye nga bw'ogitunuulira bw'oti abamu bagamba bakozesa prayer points ezigamba nti kill my enemy abalabe bange bonna bafe mbizaayo mbisazaamu amiina Bayibuli si kyetuwa ekyo Bayibuli etubikkulira okutegeera Kristo mu bulokozi eyajja okutulokola eyajja okutuggyako ebibi byaffe ate era mukyo mulimu abamu abakozesa ebyawandiikibwa nga birina engero kale katugambe engero ezo eŋŋanda kati
kati ng'oli afunayo ebyawandiikibwa nayagala bibacking up n'engero ze webale nnyo kintu ekyo n'aleeta ebyawandiikibwa ng'ayagala bibakinge engero ze naye ekyo kiba kitegeeza nti bayibuli ogikozesa bubi ebyawandiikibwa obikozesa bubi obimisuuzinga obyabyuzinga ebyawandiikibwa naye nga ebyawandiikibwa bino birina message emu mu bweti message emu ye Yesu Kristo kubanga ekitabo kino kyekulungulira ku muntu omu Kristo. Yesu Kristo. Amiina. Era bw'oba omuvuddeko oba obuze tugende mu kitabo kya Timoseewo ekyokubiri essuula 2 olunyolo 15 nagambye ebyawandiikibwa tugenda kuleeta bingi. Fubanga okweraga ng'osiimibwa Katonda, omukozi atakwatibwa nsonyi, ayisa wakati ekigambo eky'amazima. Fubanga okweraga ng'osiimibwa. Ekyawandiikibwa kino ekiri waggulu kiraga omubuulizi w'enjiri. Erinnya lye wano y'ani? Timoseewo. Amiina. Nti olina obusobozi ng'omubuulizi w'enjiri okweraganga ng'okola ki? Ng'osiimibwa Katonda. Amiina. Okwongereza kwekyo agambye nti fubanga okweraganga ng'osiimibwa Katonda, omukozi atakwatibwa nsonyi ayisa wakati ekigambo eky'amazima. Amiina. Pawulo yali awandiikira eri Timoseewo amuwandiikira nga omubuulizi w'enjiri alina obusobozi obusobola okubuulira ekigambo eky'amazima. Amiina. Era nti buli mukristaayo yenna oba buli mukkiriza yazaalibwa omulundi ogwokubiri. Amiina. Alina obusobozi obusobola okuba omukadde w'ekkanisa mu ministry, asobola okuba omusumba, asobola okuba omuyigiriza w'ekigambo. Oyo yenna eyazaalibwa omulundi ogwokubiri, oyo alina obusobozi obusobola okuyiga ekigambo kino n'akyawula. Kikulu nnyo okwawula. N'abeera nga akisomesa ng'era muweereza wa Katonda. Kati ekitegeeza nti omusomi wa Bayibuli eno tasoma busomi, ayina okusoma. Ekitegeeza kye bayita ayina okunyiikira, omunyiikivu nti musomi wa Bayibuli era ayawula ekigambo kino. Bwe twogera kwawula mu luzungu kye bayita rightly divide, nti oyawula n'ogamba nti kino ekigambo kati bwe nsoma vaasi eno kino baakiwandiikira Abayudaaya, kino baakiwandiikira ffe kati mu mulembe guno. Kyengezaako okugamba nti ekigambo ky'okwawula kiba kiraga amazima agali mu kigambo ekyo. Era nga kiri kyoyogedde mu Proverbs ekyabaddewo ekyogamba nti ekyensalosalo kiba okisoma okiraba tekiba na kubikkulirwa. Tekirina kubikkulirwa kwakyo kugenda wala wabula okirekanga bwe kiri mwe baakiwandiikira. Kwekwawula divided the word of the truth. Olwo oba oyawula ekigambo kubanga nga bwe tuze tusoma nti ebyawandiikibwa bino byonna byaluŋŋamizibwa Katonda eri abo be yayogera nabo abaabiwandiika. Naye nga byonna buli statement ye yakolebwa si ntuufu naye nga teyava eri Katonda. Okugeza nga Sitaani yajja n'agamba, yali malayika yajja n'agamba eyafoka Sitaani nga malayika yajja n'agamba Eva. Okay. Nti mpozi babagamba butya temulyangako ku muti guno gw'okumanya ekirungi n'ekibi. Yes, Katonda ekyo ekigambo yakinspiring oba yakiruŋŋamya omuwandiisi n'akiwandiika naye tekyava eri ye, naye atulaga biki ebyaliwo. Kati olwo tumanya gye nvudde waffe ow'obulokozi watandikira ne wakomekereza. Ensonga lwaki bwe tusoma Bayibuli twawula. Kati omuntu yenna omukkiriza yenna aba alina okusoma Bayibuli eno n'ayiga okwawula n'amanya engeri y'okusomamu ebyawandiikibwa. Tugende mu engero essuula 3 olunyolo 5 n'olw'omukaaga. Weesigamenga Mukama n'omutima gwo gwonna, so
teweesigamanga ku kutegeera kwo ggwe. Mwatulenga mu makubo go gonna, kale anaaluŋŋamyanga olugendo lwo. Mwesigenga. Bw'otunuulira ekigambo okuluŋŋamya mu lugendo, kitegeeza nti olina okumanya engeri gy'oyawulamu. Amen? Engeri gy'oyawulamu ekigambo kino osobole okitegeera. Mu lulimi oluyonaani bakiyita ototomiyo. Engeri gy'oyawulamu, okusalamu wakati ekigambo kino kye bayita rightly divided, nti buli lw'okiyiga okyawulamu oba buli lw'otakyawulamu butuufu, oba ogenda ku interpreting ebyawandiikibwa bino bivuunula bubi. Kati kitegeeza nti we wabaawo okuvuunula ebyawandiikibwa obulungi, waliwo okuvuunula ebyawandiikibwa obubi. Bwe waba waliwo okuvuunula ebyawandiikibwa obulungi, kitegeeza waliwo n'okuvuunula ebyawandiikibwa obubi. Ekitegeeza nti tuyina okubeera n'omulamwa ogw'okusoma Bayibuli eno nga tugisoma mu butuufu bwayo, tusobole okugitegeera n'okugisomesa mu butuufu bwayo, nti gwe amaze okutegeera olina okugisoma, ate ogisome nga Bayibuli yonna nga togyawuddeemu, ogisome nga bwe baagiwandiika, nga togiggya mu mpandiika yaayo, gwe okubeera nti etuukirana kwekyo kyoyagala kikole kyogerwe. So nti bw'oba Bayibuli eno ogisoma, olina okugisoma mu ngeri gye yawandiikibwamu, nti mweri mu origino yaayo mu Lwebbulaniya oba mu Luyonaani baagiwandiika ng'omuzingo. Bwebale nnyo. Temulimu chapter, temuli verses. Wabula bano abavuunuzi abainterpretinga Bayibuli baatuyamba okuteeka naye original guli muzingo mulamba bwe kati kiba kitegeeza olina kugisoma ng'omuzingo ogwo, oleme kuba nti ojawulo, osobole okuba nti otegeera omuwandiisi abawandiisi b'ekitabo kino ki kye baali message gye baali bakola ki baleeta gye tuli okusobola okuba nti tutegeera. Ekirala bw'otunulamu kati gaŋŋambe tusome mu bbaluwa n'olaba bwe bawandiika ogenda okulaba nga bavudde mu 1, 2, 3 naye nga byonna ebintu bikwatagana. Kati okutegeera otyo katugambe ng'okutegeera Genesis, tosobola kusoma Genesis n'obuukawo lubereberye yakusatu, otyo ogenda kutegeera. Olina kuddayo ku lubereberye esooka, ey'okubiri, ey'okusatu, then n'olyoka otegeera omuwandiisi kiki yali akola ki awandiika okusobola okuba nti otegeera. Era mu kugisoma okwo kyovulaba nti abakuguse mu Bayibuli eno bazzeeyo mu bitabo biri ne beekenneenya okuddamu okutegeerera ddala kiki kye baali bategeeza. Era abantu era mu mpandiika eno yonna gye bawandiika, mu bantu abo abaaliwo mu biro bya lubereberye, mu biki bye baali bakozesa okusobola okuba nti omuwandiisi ono akozesa ebyo ebyaliwo okusobola okuba nti akomunikeetinga olulimi lwe bategeera. Kati kikulu nnyo gwagenda okusoma okwetegereza n'okumanya ebintu bino, kubanga bw'otamanya bintu ebyo ogenda kuba okwata ebintu ebitali bituufu era ng'opracticinga ebintu ebitali bituufu. Mu lugendo luno lw'obulokozi ogenda kubeera nti oli disappointed. Ekyo tekikugyako nti towalokolebwa, walokolebwa naye tolina kumanya kwa Katonda okukuwanguza mu buli mbeera mu bulamu buno. Kyova olaba nti ogenda bw'oba ng'obadde oyigirizibwa bulungi, omuntu yenna gy'ayimirira mu maaso go n'asoma ekyawandiikibwa n'akiteekamu ebirowoozo bye, oba osobola omukwata bukwasi n'ogamba ekyo si kituufu. Ffe tetuteeka ndowooza zaffe mu byawandiikibwa. Ebyawandiikibwa bye byogera gye tuli. Amiina. Tugende mu Bebbulaniya essuula 1 olunyiriri olusooka. Byawandiikibwa n'agambye tuleeta bingi. Agambye atya? Katonda edda yayogeranga mu bitundu ebingi ne mu ngeri nnyingi eri bajjajjaffe
mu bannabbi. Okuddayo ko wali emabega nga tonnabagenda eyo kuvvuunula ekyo nti ebayibuli eno tugisomera mu kye twagambye mu contextual material. Era tugisomera bwe tugigira mu contest yaayo tuba tugijje mu mulamwa gwayo bayibuli ekyo ekintu kyebe etegeeza nti ekyo mu luyonaani kye tuyiga insidiases. Insidiases kwe kukola ki? Exegesis. Insidiases kwe kuddira endowooza yo n'ogiyingiza mu bayibuli ye insidiases. Exegesis kwe kusoma bayibuli ng'ebyawandiikibwa baabiwandiika ebyo bigambo biri mu luyonaani. Insidiases okuddira endowooza yo n'ogiyingiza mu bayibuli. So omukkiriza tekimugwanira kusoma bayibuli n'ateekamu ndowooza ye. Weebale nnyo. Alina kubeera ng'agisomera mu contest mwe baagiwandiikira, mu mpandiika mwe baagiwandiikira, osobole okuba nti otegeera ki. Ebayibuli erina okwogera gye tuli, si ffe tulina okwogera eri bayibuli. Amiina. So katugende mu Baibulaniya emu. Katugende mu Baibulaniya emu essuula emu olunyiriri olusooka. Bannange ku cyberspace waliwo atamyutinze. Haleluya. Baibulaniya emu essuula emu olunyiriri olusooka egambye bw'eti: Katonda edda bwe yayogeranga mu bitundu ebingi ne mu ngeri nnyingi eri bajjajjaffe mu bannabbi. Eri baani? Bannabbi. Mu mirundi, mu bitundu bingi, mu ndagaano enkadde. Kyagezaako okunyonnyola wano nti yayogeranga mu diverse manners kye boogera wano. Anti kati tuyiga okukola ki? Tuyiga endagaano enkadde n'empya mu Kristo. Kye tuyiga kaakati kyovudde oleeta kino ekyawandiikibwa mu Baibulaniya emu emu nti Katonda edda bwe yayogeranga mu bitundu bingi ne mu ngeri nnyingi eri bajjajjaffe mu bunnabbi. Yayogeranga eri si bajjajjaffe abo baani? Baana ba Isirayiri. Yali ayogera eri abaju nga bwe tubadde tujja tusoma nti ekitabo kiri kyawandiikirwa baju. So kati bwe tusoma wano nti yayogeranga mu ngeri yayogeranga mu bitundu bingi ne mu ngeri nnyingi bajjajjaffe ne bannabbi mu ngeri nnyingi. Ekitegeeza nti bwe yayogereranga mu bisiikirize, n'ayogereranga ng'ayogerera mu bannabbi naye ng'ayogerera mu bisiikirize. Kati bajjajjaffe be boogerako emirundi mingi tugenda ne tulowooza ne tukwotinga ebyawandiikibwa ebyo ne tulowooza bajjajjaffe. Oba tonnategeera, kyekyo lwaki tujja okunyonnyola ebintu bino obitegeere bulungi. Abo Bayisirayiri kyavudde agamba nti yayogeranga okuyita mu bannabbi ng'ayogerera n'abaani? N'abajju, okuva mu lubereberye okutuuka mu ki? Mu Malakayi. Naye kati mu kaseera kano ke tulimu ayogera eri ffe okuyita mu Yesu. Yesu mu kufa n'okwewaayo bw'eba nga tusoma ki? Ebyawandiikibwa bino bitegeera. Amiina. Mu kufa, mu kuziikibwa n'okuzuukira. Naye ayogera okwogera naffe, ayogera okuyita mu Yesu Kristo. Mu baana ba Isirayiri yayogera okuyita mu bannabbi, naye ng'ayogerera mu bisiikirize ne muki? Ne mu ngero, ne mu bisuubizo. Naye mu kaseera kano ke tulimu kati ayogera naffe okuyita mu mwana we. Amiina. Tweyongereko mu kyawandiikibwa ekirala. Abeefeso ssuula 2:19. Nti Baibulaniya mukyayogedde nti yayogeranga
mu bajjajjaffe ne mu bunnabbi. Mu bunnabbi omwo mwe yayogereranga mu bisiikirize ne mu bintu ebiriwo. Naye kaakano ayogedde mu mwana. Luli Katonda yayogeranga ne bajjajjaffe naye kaakano ayogedde mu mwana. Kiba kitegeeza nti yayogeranga ebyawandiikibwa bino biba bitegeeza nti yayogeranga n'abajju. Weebale nnyo. Kati abajju eyo endagaano enkadde yeva endagaano enkadde eva ku lubereberye paka ku Malaki. Ebyo yawandiikirwa eri abajju. Naye kati ffe ab'omulembe guno ayogedde ayogera naffe ng'ayita mu mwana. Weebale. Okwo kwe kuba nti yeewaayo yafa. Ekyo kyekikola ebitabo bino nti byawandiikibwa gye tuli. Amiina. Naffe byawandiikibwa gye tuli. Omuntu alina okumanya nti mu biro biri yayogeranga kubaga abajjajjaffe ne bannabbe babategeeza abajju. Era babategeeza ekitabo kya Genesi ky'olubereberye ne Malakayi paka ku Malakayi. Naye eriffe Yesu okufa okuba nti yafuuka ekiweebwayo n'okufa ekyo kyekikola ebitabo bino byonna okuba nti byogera gye tuli. Ebyo bye bintu omukkiriza byalina okumanya n'atambuliramu, kubanga buli lw'obula okumanya abantu bange babuza olw'obutamanya byawandiikibwa nga tetubimanyi nga gwe okuleminga byotamanyi. Naye kati olwaleero oyiga ogende naawe oyigiriza abalala. Tugende mu Befeso essula 2:19 agambye atya? Kale bwe mutyo temukyali bannaggwanga na bayise, naye muli ki? Ba kika kimu na batukuvu era ab'omu nnyumba ya Katonda. Ekitiibwa kiddire Mukama. Tetukyali bannaggwanga. Ekyali kitwawula tekikyaliwo. Ogenda n'owulira nti Abayisirayiri batusinga tosoma Bayibuli. Bw'onoddayo n'osoma Bayibuli teri mu Isirayiri wakusingira. Ebyawandiikibwa bibino. Ekyawandiikibwa kigambye kale bwe mutyo temukyali bannaggwanga. Weebale nnyo. Na bayise ayogera eri abakkiriza. Naye muli bakika kimu na batukuvu era ab'omu nnyumba ya Katonda. Otyo. Kati eriffe tetukyali bannaggwanga abaamala okukkiriza. Yes. Ekitiibwa tukiddiza Katonda. Tewakyaliwo kitwawula wakati w'omujju n'omunnaggwanga. Ekyo kyamala mu kuyita mu kufa, mu kuziikibwa n'okuzuukira. Yakimala yakijjawo. Kyali kitatugatta yakijjawo. Kati twafuuka omuntu omu. Era twazaalibwa kati tuli ekika ekitukuvu. Tuli ekitonde ekijja. Ng'omujju takyatusinga ate tumusinga. Yes. Wabula ffenna tuli omuntu omu. Amiina. Tewakyali kikola tetukyali bannaggwanga. Ffenna kati tuli ba nsi emu. Kati ffenna tuli ba famire emu ey'obwa Katonda. Weebale nnyo. Era nga tuli nju ya Katonda. Abooluganda batuuliza olunaku olwaleero tuze kunnyonnyola ndagaano nkadde n'empya okuyita kuba buli lw'ogitegeera kitegeeza ogenda kuba nga otambulira mulamu obutereevu. Tugende mu Peetero ekisooka essula 2 okuva ku lw'omwenda n'olw'ekkumi. Agambye atya? Naye mmwe muli ggwanga ddonde, bakabona, bakabaka, kika kitukuvu, bantu banvuma, mulyoke mubuulirenga ebirungi by'oyo eyabayita okuva mu kujizikiza okuyingira mu kitangaala kwe okw'ekitalo. Edda abataali baggwanga, edda abataali, guno omulimu gwaggwa gwe tuliko, naye kaakano muli ggwanga lya Katonda. Abaali bataswala naye kaakano abataaswa. Era edda abataali ggwanga naye kaakano muli ggwanga lya Katonda. Abaali tebasaasirwa. Abaali tebasaasirwa. Abaali tebasaasirwa. Oluganda luzibu nnyo. Naye kati twakola ki?
twasaasirwa tuli ggwanga ddonde yesu yatukkiriza tuli bantu ba katonda twakkirizibwa katonda okuyita mu yesu amiina fe abataali ggwanga naye kaakano tuli ggwanga lya katonda abaali bataasaasirwa naye kaakano tusaasiddwa kati twafuna okusaasirwa amiina twali bantu naye kaakano tuli yensonga lwaki tuyiga endagaano enkadde n'empya okusobola okuba nti twetegeera ng'enjogera ya leero bweri gyenvudde wange ow'obulokozi kati tuyiga ebitabo bino byonna bwe bijja ebyawandiikibwa ne bituleeta okutegeera bannabbi ne bali bajjajja bye baabiwandiikira nti byali bikakasa ekyo ekyali kikoze eki kiwandiikiddwa amiina tugende mu Bebbulaniya essuula emu olunya olwokubiri mu nnaku zino ez'oluvannyuma yayogera naffe mu mwana we gwe yassaawo okuba omusika wa byonna era gwe yatonza ebintu byonna ennaku zino ayogera naffe okuyita mu mwana we gwe yassaawo tayita mu mpewo tayita mu bisiikirize ayita mu mwana we yesu kristo amiina kati kyekiva kitugwanira nti omwana we tulina okussaayo omwoyo okumanya omwana we kiki kyali luli mu ndagaano enkadde yayita mu bannabbi ng'ayogera nabo naye kati tulina okumanya ffe okussaayo omwoyo okumanya omwana we kyayogera Baluumi essuula 15 olunya olwokuna kubanga byonna byawandiikibwa edda byawandiikibwa okutuyigiriza ffe ebyawandiikibwa edda byawandiikibwa otukola ki otuyigiriza ffe tulyoke tubeerenga n'okusuubira olw'okugumiikiriza olw'okusanyusa kw'ebyawandiikibwa nti ebyo byatuwandiikibwa ki byatuwandiikibwa ffe tusobole okumanya amiina okuyita mu kugumiikiriza mu kusuubira n'okugumiikiriza kw'ebyawandiikibwa buli kintu kyonna ekyawandiikibwa eri bajjajjaffe abaju kyawandiikibwa ffe okusobola okuba nti tuyiga era nga tufuna okusuubira n'okugumiikiriza olw'okusanyusa kw'ebyawandiikibwa bino y'ensonga lwaki byawandiikibwa nga tuyiga bali bajjajja abo mu ndagaano enkadde amiina njagala tugenda kumaliriza wano mu dakika 2 mutulindeko katono wano bakolisa ekisooka essuula 10 kubanga kino kyetwagala okugjayo ojja kutegeera lwaki byawandiikibwa eri na bino byawandiikibwa wano agambye nti naye ebyo byababaako abo okubeeranga ebyokulabirako era ebyawandiikibwa olw'okutuukiriranga ffe abatuukiddwako enkomerero ez'emirembe ekitegeeza nti endagaano enkadde yawandiikirwa gye tuli amiina endagaano enkadde yawandiikirwa abaki abaana ba Isirayiri naye nga ewandiikirwa ffe gye tuli tusobole okugisoma tukole ki tutegere naye ng'ewandiikibwa bo yawandiikirwa bo ekintu ekyo Uganda wano bwe njagadde nti nkireete gwasobola otuwuliriza otegeere yawandiikirwa bo ffe tusoma tukole ki teyatuwandiikirwa ffe no ffe Katonda yayogera okuyita mu mwana we eri ffe ayogera Luganda
ayogera okuyita mu mwana we eri ffe. Endagaano enkadde kati endagaano empya eraga Katonda ayogera okuyita mu mwana we Yesu Kristo eri ffe. Kati bw'otayawula bintu ebyo bigenda kukubuzaabuza, kitegeeza nti bw'onoobavvuunula ebintu by'omu ndagaano enkadde bye baawandikira abaana ba Isirayiri, ogenda kubitandika obiclaiminga, ng'obisoma obyeclaimingeko, ogambe nkukutula, mmenya, ndagira, okitegeera, olw'okuba tosomye mu context y'abyawandikibwa mu ebyo. Mu nnaku zino ez'oluvannyuma ayogera naffe mu mwana bwe yassaawo okuba omusika wa byonna era gwe yatonza ebintu byonna. Amiina. Muli mu ndagaano enkadde yayogeranga ne bajjajja ne bannabbi mu biro by'abajju y'endagaano enkadde okuva ku lubereberye paka ku Malakayi. Mu kwogera Katonda bwe yayogeranga bwe yabaluŋŋamyanga mu butono mu mazima gonna tegaavaayo, temuli kubikkulirwa. Kyekiva kitwala okuba nti endagaano enkadde erina okuba nti ennyonnyolwa okusobola okuba nti ogitegeera. Amiina. Abebulaniya yetyova okusoma olunyiri olwokusatu nti oyo bwe yali okumasamasa kw'ekitiibwa kye n'ekifaananyi kye ddala bw'ali, era bw'asitula ebintu byonna n'ekigambo eky'obuyinza bwe. Bwe yamala okukola ekyokunaaza ebibi, n'atuula ku mukono ogwa ddyo ogw'obukulu waggulu. Bw'amala okunaaza ebibi n'atuula ku mukono ogwa ddyo ogwa waggulu. Yesu ono y'alaga obwa Katonda. Yesu kye kifaananyi kya Katonda. Yesu y'alaga oba yapresentinga obwa Katonda obujjudde. Amiina. Yesu mwe tulabira Katonda. Amiina. Yesu mwe tulabira Katonda y'endagaano empya era by'ebikolwa by'ebbaluwa z'abatume ezitubikkulira ki kye tuli. Amiina. Endagaano empya ebbaluwa z'abatume ze zitulaga ki kye tuli, y'endabirwamu yaffe oba ye alubamu yaffe ng'abakkiriza mwe twerabira. Amiina. Nti buli bwe tutunuulira mu bbaluwa z'abatume zino tweraba kubanga ziba zitulaga ki kye tuli. Naye bwe tusoma endagaano enkadde ekwatagana ku bajjajja ne bannabbi, eyo tuba tusoma endagaano enkadde endagaano eno enkadde yawandiika eri ffe naye okugisoma okugitegeera naye ng'okuwandiikola like he was written for us not to us. It was written for us. Yawandiikibwa eri naye nga ffe tugisoma kugitegeera. Ffe kye tulina okutegeera kati nti Katonda ayogera naffe okuyita mu mwana waani Yesu Kristo. Era bwe tusoma gwe tulina okulaba bwe tusoma ebbaluwa zino ebbaluwa zitulaga nti ye alubamu yaffe ya famire yaffe mwe tulina ne tweraba. Yesu tayogerera Katonda. Yesu si mukozi wa Katonda no messenger nedda. Yesu ye Katonda yennyini ayogerera mu mwana. Webali nnyo. Bw'oba totegedde kubikkulirwa mwana ono oba totegedde Katonda. Si tabikkulirwa bubikkulirwa wabula ye kubikkulirwa. Ye yennyini ye kubikkulirwa. Amiina. Era amazima gasibiddwa mu ye mu Kristo. Amazima ye Kristo. Amiina. Ye mwe twerabira, tetwerabira mu Musa, tetwerabira mu Elijah, tetwerabira mu Jeremiah, wabula bano baali bakola batya? Batulaga bulazi ekyo oyo agenda okujja. Bwe yamala okutuuka omulimu gwabwe ne gukola gutya? Ne gukoma. Obudde bugenze, tugenda kumaano era tujja kweyongerayo olunaku olujja. Twagala okwebaza abali ku cyberspace bannange mwebale nnyo okugumiikiriza tuyisizaamu mu time, n'abali ku Facebook mwebale nnyo okwewaayo time yakujja kuyiga bintu bino kubanga bikulu. Diaspora TV tubebaza nnyo buli lunaku okutuwa omukisa ogw'okubuulira ekigambo kya Katonda. Era Mukama abawa omukisa eno TV eyongera okugenda maaso
nga ebuna ensi yonna. Mukyala Mbiru tusabire. Kitaffe omutukuvu Katonda omuyoza w'ebintu byonna tukwebaza kawungezi k'olwaleero olw'ekigambo kino kituva okugabana. Tusabira buli muntu yenna abadde awulira taata yeeyongere nate okutegeera n'okumanya ng'amaaso ge galuggulirwa ng'ekitangaala Kristo kimumulisiza okuba nti ayongera okutegeera n'okumanya okukula okumanya kikyali mu Kristo nti bw'asoma ebyawandiikibwa bino bimuleetera okubikkulirwa ggwe ky'oli gy'ali Mukama taata nannyini kisa. Taata tukwebaza olw'obulamu bwa buli kinoomu ogabirire owonye tusabye mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Amiina. Tubaagala nnyo. Tujja kulabagana next week. Mujjukire nti Yesu yafuga era akyafuga. Mukama abawe omukisa. Be blessed. This is Diaspora TV, your #1 global network. This is Diaspora TV, your #1 global network.